Chosen Becky Bambi aweereddwa ebimuli bye bavuddeyo ne babeera ng'ate bamwebaza nti y'omu ku bayimbi abatono ennyo mu ggwanga lyattu Uganda ayina omukwano ogwa nnamaddala nga w'oba mukwano gwe nti obeerera ddala mukwano gwe era akola kyonna kyonna ekisoboka okuba nti no munnange akusanyusa. Chosen Becky munnange bavuddeyo ne bamusiima akatambi keeko ke tuli mu kuba nti naate tukulaga. Jjukira nti Chosen Becky Bambi yaliwo ku birthday party ya Maria Bridals ate era mu byonna ebisoomozebwa bigenda mu maaso mu bulamu bwa CEO era munnange abaddewo nnyo okitegeera nno kale n'ebintu ebirala bingi byazze ng'akolera mikwano gye era bavuddeyo ne balyoka bagamba nti y'omu ku bayimbi mu ggwanga lyattu Uganda abatono ennyo abalina omukwano ogwa nnamaddala. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ba influencers tuyigire ku Chosen Becky okitegera ofunayo kiddiiro ng'ofunye mukamaawo tokoma kumulangira like n'omukolera yakalango kamunedda. We have to maintain the friendship okitegedde kati olaba Chosen Becky azza akolera Maria's Bridals in fact Chosen Becky akoledde Maria's Bridals okumala ebbanga eddene okitegeera namukubamu akayimba namulangira amagomesi namulangira ebiteteeyi by'embaga nakola buli kimu tiyamukubira kalango kamu okitegeera naye ba influencers b'ennaku zino bakuwa kangeze kalife kuwadde okuba akalango oba oyagala kuba kalango kamu. You guys kambagambe if you want to maintain friendship with a certain company olina ojjukubira akalanga kasooka n'okuba bukubi kalango okitegeera cause the connection ejja sigalawo and of which oyongera obbakubira obulango tomanya bajja bba bakubukingira ddala nga bakuweera ddala emirimu. Chosen Becky mukyala mugezi ba influencers tumuyigireko you understand ba influencers mulekera okuba obulango when you after money okitegeera run after money ngo running after connection neyo company jokoze nayo obulango mulekera okumala gaga kubira bulango nti bannange kamba kubira ndaba nyamba gwe bino biyamba mmwe babiri you understand so aba influencers abamutubeerabira zina ku bululimu aliko naye kati zina kutwabeerabira naye Chosen Becky keeping up with the brand nakubira akalango nayongira nga akunyigiriza mu nebuba buyimba nebuba kino abagenze ku mikolo akuteekamu okitegeera so influencers kano kabereka akuyiga Chosen Becky yakoze kyamagezi in fact tumuyigeko ono mukyala bannange tulina omuyigako mwe ba influencers mwefulanya nti muli baakabi kitemugambibwako kitebababuuza nako naye Chosen Becky she's down to earth okitegeera Chosen Becky ba influencers tumuyigireko tulekerawo okukola emirimu only after money connection matters you understand. Subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Munnange tukuliseeyo bannayuganda ate abavudde mu ggwanga lya South Africa. Group ya bannayuganda abasooka yatuuse mu ggwanga lyattu Uganda era ffenna tugambe nti government juu ate era tugambe nti Honorable Kasolo juu. Kale no munnange twagala okulisaayo bannayuganda abaakomyewo oba abaakomezeddwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Jjukira nti ebigenda maaso mu South Africa si birungi era twongera okuba nti n'abantu waabo tubasabira abakyasigaddeyo. Bwe tweyongerayo oluvannyuma lw'okuba nti no bannayuganda baatabukidde Kasuku kwessa ne Tamale mirundi Junior ku nsonga za Bruno K. Kaakati Junior avuddeyo bw'ati bw'agambye. Tetukuyinaako buzibu Bruno K tetukuyinaako buzibu wamma solooza ssente zo nze ne Samahongo naye yeekaza Samahongo yagaye Bruno K mbu tasondera mu linnya lya Kafeero naye full figure kye yakoze Samahongo yange gwe wakasondera bameka Samahongo era leero n'abiddamu naye nze Bruno K Bambi sikuyinaako buzibu zemba nsagamu busaazi saagala oddeyo Bruno K n'ogamba mbu nkulemesa okusolooza ssente zo wamma basolooze
ozirya ng'olya ate munaye gwaliko gwalina amasannyalaze ale tunagamba ki Bulunoke kati yaliko tetumulinde nga views zimuweddeko tunamuvuma ku olwo era kyeŋŋamba Samahongo nene Samahongo naye tayagaliza kwa Samahongo kyawaliranira Bulunoke era Bulunoke lwakwantikali yasoloozezza byebyo byokka wano teri YouTube ayagala kulaba munne ng'asolooza kati ne Samahongo naye kyamulumye Samahongo ekyamulumye Bulunoke kusolooza ate Bulunoke Samahongo tayagalanga ku Bulunoke bakane ki Bulunoke nakyo kitegeera kiringa kyebaanya mu mutwe nagamba dda Bulunoke Samahongo takwagala okiraya nkya kyerese mbu bagenze kukola kantu kuva dda mujjukira ne konsati ya Crystal Panda ne Buluno era Samahongo teyali ku ludda lwa Bulunoke namugamba dda Samahongo takwagala kati Bulunoke kasita yasoloozezza miliyoni 32 of course era Samahongo kyadde kirina omuluma mukimanyi ne Samahongo naye tayagaliza Samahongo tayagaliza ekyo kyonze nga nkibagamba kandi ndowooza mwena mwakyerabiddeko nti ne Samahongo naye omutima omubi naye kwatudde so Bulunoke kale era tumuwalana Dr. Sefko tatudde aleese paati 2 ng'asabula munnange Shiba Akalungi. Ensonga nno esabuza Shiba Kalungi y'eyokuba nti no yavaayo munnange n'abaako byayogera byamutuukako oluvannyuma lw'okuzaala bambi. Naye kati ye Dr. Sefko talina bigambo birungi eri Shiba Kalungi afulumizza paati 2 ng'amusabula. That urinary distress. Tomanyi nagundi eriwa, blood eriwa. Tomanyi na lwaki bakugamba it's incontinence. Tokimanyi ezo infection zano zifuna ku ttooyi ng'oli lubuto era omwana n'avaayo n'ofunayo effect. Tokimanyi nakukimanya nti bw'ofuna olubuto n'obeeranga omwana oyo teweegatta bulungi na taata we n'abaana tebeera ready kimala ekivamu bw'ozaala ofunayo pelvic what? Ofunayo pelvic injury. Tokimanyi you can't even know. Ojawo otuwoganira otukolera episode eziri full of nonsense eziri full of bullshit ezitategeerekeka. We are tired. Bannange, don't think that fena twasoma and we don't need your information because you're giving us crumbed work that has no proof, that is not even proven. Bwasindikire saawa 2 oli musiro ani gw'osiriwaza wali asindikire saawa 2 mbuze dokita yagamba nasindikire saawa 2 nawe n'obikkiriza wali ozaala bumbuzi nasindikire saawa 2 hours pushing and I injured my pelvic floor. Tokimanyi negumba lyogerako tomanyi na budifaanana litya but because you need views, because you believe that you're better than Cindy or Spice Diana, that's why you're trying to prove. Bali bakuyitako bakikubakuba dda Cindy ali mu nzaalo mmeka naye laba wabeera ku stage wanomulabeko nga gamuyitamu Queen kyatasiba nankani Queen ng'akaana kamu kakuwogga n'olwo olibeera mbasatu ng'abasinzi tolitambula ng'ompama ku stage nze naawe nkwagala naye ate waliwo otuuka n'otama ebisitole ebyo ebitagattagatta ebyo buli kikutuukako n'odduka ku YouTube totegeera nekyo tategeera n'oluzungu tebali kupipeyalingira kimala omuntu ogenda okutuuka okunyonyola pointi yo nga bannange otamika naawe omuntu agezaako okwekako okwagala naye yamaliriza anyiiza nze nekaka nkwagale naye mukwano ebyo ebibozi bye ebitagatta binyiiza bunyiiza simanyi bandi kwagala simanyi kibulamu naye katukusabire naye si buli kimu kibakireeta mu kamera si buli kimu kyogenda kinyinya ate katonda nyinya sooka osengejje mu mboozi zo omukazi aba n'emizi omukazi abako nebyasirikira ng'omukazi kyekimufuula omukazi agumidde omukazi asirikirako ebyama ebimu abaako ne privacy okitegedde sinti agenda kunyumya katonda atera tusomesa gundi bwe yakula nabaana otusomese n'otusomesa omukazi agenda atya mu nsonga otugireyo ne zipaadi otulage we bazisiba ku mpale ni mama wakalaba naawe otamika ambanga mwenda twesange fucking kasubi kiki gwe concert anyize mukwano baako kyokolawo ekisembayo kyo tolina kyongamba omanyimu amazima gabayisa bubi mwagala omuntu mumupraising ne waba ali mu nsobi muleme mugambako naye nga obutamanya bwe bubasumbuwa kati senga abasomasoma edda mukwano twongera obajjukiza tetwetaaga bimanya ebyo byemutunyumiza kubanga mubitunyumiza namubufu. Senga Asidi Wuuna avuddeyo n'agamba nti omugenzi Kafeero ayina be yamuloosezza biki biibino katubeere ng'ate tubikuwa. Badiyale mwasuze mutya kino ekirango mukimpeera bannayuganda bonna
mukimpeera abaana ba Kafeero, bannamwandu ba Kafeero ne famire ya Kafeero. Abaana aba DNA n'abatali ba DNA. Kafeero yaŋŋambye temuwakana nti buli muntu ayogeza Kafeero. Kafeero yaŋŋambye baddiya jjo nabadde neebase Kafeero naŋŋamba ŋŋamba abaana DNA be yasesemye ne famire ya Kafeero etakkiriza mbunnaabo abaana si ba Kafeero nga bo bakkiriza nti abo abaana ba Kafeero nti mugule ettaka mukole ekijja mweyite the illegitimate children of Job Paulo Kafeero banaabaziikaawo. Kafeero n'antuma mbuuze famire ya Kafeero egamba nti abaana ba Kafeero mbu biki kasita mmwe famire ye mukkiriza abaana kati ki mbu era mmwe abagamba mbu nno we babaziika mbu watono mbu mwekuŋŋaanye mugule ettaka nga specifically nga lya kubaziikako mwe ng'abaana ba Kafeero mbu mukoleyo ekika ekyammwe. Kafeero bwe yaŋŋambye mbagambe otherwise mufaaki nnyo okumanyika ng'abaana ba Kafeero mu public. Kafeero bw'atyo bwantumye mbagambe nti oba DNA yaganye mmwe mukole ekikanga kyammwe kasita famire yabakkiriza kubanga tewaliwo solution ndala. N'abagamba ye tagenda nkukomawo mbunna ayogeddeko ekimala era yenza abadde asembyeyo kuba bannange buli lukya waliyo abaana ba Kafeero abalala mwekuŋŋaanye oba tugendeko ewa Sozo atuweeyo ettaka erya Kibanja Mpola nga buli mwezi tumuwayo emitwalo 10 annange we giriwerera emyaka 2 nga temumumazeeyo. Kafeero bw'atyo bwe yantumye naye nga ntuusa okutumira kwange eri omusajja ayitibwanga Sajjebbi Jonas Gomora owe Uganda nti gyebaleko mukwano tukutumiddeko. Ye Bruno K avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti amuwanguza oluvannyuma lw'okuba nti no baamusondera ssente nti munnange era ye yagamba Bruno K oba ye yasaba Bruno K abeere ng'akyaza ne baganda be bano abaakola ki abaawandula DNA mbu taata waabwe Mende kw'ossa ne muwanguzi be baasaba. Okitegeerera Bruno K avuddeyo n'alyoka agamba nti ye okusonda ssente zino akikola kuyamba kuyamba si kuba nti naate afunamu nabyo katubikuwe. Muwanguzi yali avaawo n'angamba ne baganda bange nabo kola ki banyambireko. Tutegeeza muwanguzi yayita idea yo n'agamba ne baganda bange bali nabo tubakwateko. Yali muwanguzi ne taata nene muyige okuyamba abantu kubanga abantu be babasitula. Stop being selfish. Bino bye tukola okuyamba abantu tetubikola kweraga, tetubikola kubaliirako luvimbo, oba tetubikola kubafunamu. Abantu bajja ojja obuuze if you can do a background research of all the people that have come on my platform nobabuuza ne Bruno K yali akusabeko sente, you see what they will all tell you. Ndi mugagga ku mutima gwange. People with influence instead of okuvaayo n'okubamu ebituli oba n'onjogerera kwatira wamu nange tuyambe abantu. Nze kyokka kye mbasaba. Because waliwo ye yavuddeyo n'agamba mwabagamba nti Bruno K yayambye abaana bano si ye yabayambye wabula waliwo abaabayambye tugamba yiyi. That is his opinion. Era entegeera ye kyemuwa ye waaba ebintu abiraba bw'atyo entegeera ye weekoma. Biswanka wuuno amaziga agamuyise namu munnange ng'ayogera obulumi ate bw'ayitamu okitegeera naye simanyi oba oli ttiimu ki ku Biswanka ne mukyala we. Biswanka wuuno munnange ayina byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera agambye nti omukazi ono amuwe omwana amutwale ku DNA. Mbw amuwa omwana amutwale ku DNA. Mbu teyamanya ono omukazi teyandimuzaddemu na mwana. Mbu era ekigendererwa kye tekyali kyakuzaala mu mukazi ono mwana. Kati simanyi Biswanka mutuufu oba mukyamu, obulumi bwe bwa ddala oba nedda. Ntwesange mu comment section akatambika akano. Maaso eyo teri alimpa kitiibwa
kumirembe gye mbaddemu olwa family teri agenda kuwa kitiibwa nga tolabiridde mwana. Zibaleese obulaba nze sikyazina byonna nabikwasa Yesu kubanga sagala kubeeranga biswanga ku myaka gyange gino. Era nze omukazi ne baŋŋamba kabaata njagala kuwaako mugamba Yesu yamalabiro sagala kukabanga biswanga ku myaka gino lwa mukazi. Kati simayina kumanya okukaaba biswanga lwakwegunyano nefuula nti ndi wa kibuli naye kabaata nkubulira ebigambo bino nalimanyi ngenda beera omuntu alirabirwako nti avudde kuva mu nnaku n'otandika moyo ne weesitula. Namagwatala mu muwa obubaka buno kubanze simanyi na linnya lye kyovola amuyita Namagwatala aleete omwana tukole DNA. Otherwise bw'aba si wange aveeyo akole clearance mu public agambe abantu nti omwana si wange bulijjo musiba ku biswanga. lwaki omuyita Namagwatala golozana simumanyi linnya ye Namagwatala. Kale muyite maama w'omwana nga tomuvudde. Saagala okusookera ddala nze nali saagala abeere maama wa mwana wange in the first place. Nze singa waliwo mu mateeka engeri omuntu gy'asobola okukolemu empapula ne musayininga oyo omwana aba kuba nze njagala abaana naye maama we saasiima era omwana mumuwanga obubaka buno nti munnange nze nali njagala abaana era nali nkwagala naye ng'obuzibu buba kuba nti maama wo saamusiima. Si bwe nali njagala abeere maama w'omwana wange. Teri kinnuma kubanga first born wange Namagwatala yamuzaala. Onfuna? So singa waliwo engeri omuntu gy'awandiikamu empapula ne musayininga omwana n'omufunira nnyina omulala nakyo singa weekiri bannange ne tusayininga omwana ne mufunira maama omupya oyo Namagwatala n'aba nga si ye maama we ne kivaawo n'amuvaako n'amwesonyiwa. Ng'oyogeddemu bubi. Iye ne wabawo empapula ze tusayininga n'aba nga si ye maama w'omwana wange ne mufunira maama we omulala. Kati lwaki weegana lumu omwana? Jjajja Jjumba avuddeyo n'abeera ng'ate abaako by'abuulirira Bisirikirwa. Amugambye nti engeri gy'ataazaalira Kafeero mwana asirike. Amusirisizza biibino. Ebambuzi ya nkunku bwe yeeyambula omugwa tegusigala mu mayembe. Abatazadde mu maka g'abasajja mutusonyiwe tuwogera. Naye okuzaala Katonda yakugaba, Katonda si yagaba oluzaalo jjajja. Anti Katonda bw'akugaba kuliko ebijjirako. Katonda bw'aba tagabye kuzaala kakugireko empeta. Katonda bw'aba tagabye kuzaala kakugireko okwanjulwa. Twogere ku mbaga yo. Katonda bw'aba tagabye kuzaala kakugireko obwannamwandu osigale mu nju y'omwana. Naye byonna teri. Ate biri. Taliiwo. Kati yali bali talina kyayogera. Kyolaba nti wano wokka wembise okwogera ku nsonga ya Bisirikirwa simwogerangako. Nakwogedeko mu interview yonna. Naye lwakuba ombuuzizza kakati obuzibu Bisirikirwa talina kwogera ku mugenzi Kafeero. Ensonga azireke. Abayamba bapapa Misa Semakula Kaboogere. Abayamba bani Kaboogere. Abagezaako Kaboogere lyaffe twakola naye twali tuyimba naye twasikale kati Bisirikirwa asigazaako omwana wa Kafeero atulegeyo mulekwa kwabo bamulekwa bali bana atulage gwe yasigala alabirira. Era ng'akuliddewo. Ye yafuutuseewo. Ani Bisirikirwa. Ate naakugamba kyenswa za ku luguudo. N'ataabika alonda naye. Naye okubye nnyo. Nati jjajja abantu batwetaaga okwanalayizinga ensonga. Kakati abaana b'e Kafeero beekwatekwate beddaabirize naye baleke kulifaalinga ku Bisirikirwa. Bajje bamwesonyiwe. Bisirikirwa taliiwo.
uliro oluyimba nakutyalo wamanje z'omusolo n'onsaba amagoba mu nsimbi ze wakozesa oli mukazi kyuma. Bwete tamuda bade mlabi mulungi walekwe kumina ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwa mu comment section bela bulungi weraba.